Tugenda kutandika n'engero ezituyigiriza obugumiikiriza n'obunyiikivu mu bintu byonna. Olugero olusooka. Addingana amawulu y'agaggyamu omukkuto. Amawulu tegatera kukkusa, naye omuntu bw'agalya nga bw'agavaako gayinza okumukkusa. N'omuntu anyiikirira ekintu kyonna ekizibu yayinza okukiggyamu omugaso oba okukiwangula. Olugero olwokubiri. Addingana ekitiko y'akiggya. Okusobola okulaba obutiko nga bumeze ku kibaala era nga butuuse okujja, ekitiko omuntu ateekwa okukirambula emirundi mingi. Buli kirungi omuntu ky'ayagala okufuna ateekwa okukiteganira. Olugero olwokusatu. Agali awamu ge galuma ennyama, ow'amali bw'akiina wangereka. Abantu bwe beegatta okukolera awamu, basobola okuwangula ebizibu ebirema omuntu akola obwomu. Kyokka ow'amannya ag'engereka olugero olwo lulinga olumuvuma obuvumi. Olugero olwokuna. Agamyuka omutezi n'akasolo. Omutezi w'ebisolo ategana nnyo ng'ategeka, n'atuuka ne ku kumyuka amaaso. Omutego bwe gukwata akasolo, ate nako gukateganya nga bwe gwateganya omutezi. Abalumya abantu bannaabwe mu ngeri ezitali zimu n'ababatta, nabo oluusi amaaso gabamyuka ng'omutezi w'obusolo. Olugero olwokutaano. Akabimbi akatono kakira ekyosi. Okukola akatono ku mulimu kiba kirungi okusinga okwosa. Olugero olw'omukaaga. Akasolo tekannafa nti omukira n'ejjembe byange. Omuntu ayogera bw'atyo abanga atamanyi kyakola, kubanga aba yeesunga ky'atannaba kutuukako. Olugero olw'omusanvu. Akasuka lyali nalyo taba muti. Omuntu bw'akola kyonna ky'asobola okutaasa banne nga bali mu kabi oba ye okwetaasa, tayitibwa muti. Olugero olw'omunaana. Akataazimba emmuli kazitwala bukiika. Okutwala emmuli obukiika obanga agenda okuzimenya. Okukuba kulemwa mulimu gwe ziba zisaana okukola. Omuntu yenna bw'atandikira ku kwonoona by'anaakozesa ng'omulimu gumulemye.